Abanda bakubukedde TV bannange muli mutya muje bali mwe bali kubeerako embuutu y'embuutikizi. Papa ng'obadde weekweka amawulire lwaki toyagala nnyo kubeera mu kamera? Taata wange yakula antendeka yaŋŋamba nti oyogeranga ng'olina okwogera era ng'olina ebyokwogera. Oba tolina byakwogera tolina nsonga lwaki oyogera. Yogera ng'olina okwogera nga n'ebyokwogera obirina. Naye bw'olaba nga tebiriiwo. Mwebale ku inspiring abayimbi kuyingira mu music industry. Amiina. Kitiibwa kya Mukama. Because nakanyumira kwenkola mwino show akabayimbi abatandika nayo genda mubuuza inspiration ojijja kwani Mesarch Ssemakula papa Mesarch Ssemakula nengamba bannaye kiki mwakola nga abayimbi benaku zino ekibalemye okukola. Asijaga nti kibalemye okukola abaana we bali kati abakola bakolera ddala ebintu bulungi just kyendabawo challenge eriwo kati nti bangi nnyo nti olumu mu kubeera abangi mulemererwa okumanya nti ono kuba ono mulungi ono muzini bonna ne musooka mubalabira kumu naye nga we bali ate nga bayimba nnyo balina n'amaloozi amalungi bangi balina amaloozi amalungi n'okusinga agaffe. Okuwoomerera kuba kutya kati okiyinza kinnyonnyolola otya tolina bw'osobola kukinnyonnyola naye omuyimbi omulungi era owulira nti ayimba bulungi eddoboozi lye eddungi era eddoboozi owulira nga notices kuba bulungi ng'eddoboozi lye liwooma bulungi ng'alina identity alina style n'ogamba nti oyo muyimbi mulungi. Nja kusooka ez'obuwemu zo nziwuliddeko njala ngambe bato bange si kituufu. Luli wali oluliddeko kusooka? Sijja kugamba nti luno naye nga nziwuliddeko ko era nja gwagala okuwabula bato bange okuwemula toyina kyogenda kufunamu era kigenda kuyitawo buyisi bagenda kuseka omanyi mwawule okusekera n'okusekerera ebintu ebibiri byanjawulo abamu tebabyawula ojja kula abantu nga basekolooze nti nno bakusekera kumbe bakusekerera. So kati nze nalirowoozezza nti yimba oluyimba olutakwasa ensonyi nga kwa abaana bo bakula togenda kufa nga oli muto togenda kusigala nga oli muto nti gwe togenda kukula abaana bo bakula ojja tuuka time ng'omwana wo minisita akubuuze naye daddi kino wali otegeeza ki gwe golanga omuto kati ajja tuuka time agambe naye gwe byewasalawo ku bino byewasalawo omwana we ajja kuba alina gy'ali agenza oba yeesimbawo ku bwa pulezidenti bamuge gwe kitaawo yawemula yakola bw'ati yayi bajjeyo ennyimba kitaawe ng'awemula okitegedde ojja kubanga oli ku mukolo muwala watuuse okufumbirwa aleese munne lijja kukyokooza akateekemu akayimbako ng'abako bali mu ddiiro okitegedde so mwenna buli n'aboogera obwogezi ndaba n'aboogera obwogezi ng'ebyomunda babitwalira ku ngulu nedda bannaaye okula time egenda kutuuka wejjusa ebintu ebyo nga bw'olaba sivumirira naye nga bw'olabamu oli ateeka ttatu awantu nga walabika bw'akula n'atandika okulwanagana nayo gikweka kakati olaba oli alwanagana nayo okitegeera so nakino bwe kiri buli kintu kigenda ku record luli ebyedda byaliwo ng'oli asobola okukola ensobi naye nga tewali records naye kati kyoyogera bakitereka ne bwe giba myaka 2 bajja kikuddiza bajja kukijjayo kyova olaba neewala nnyo okwagala olumu okwogera nga sitegedde bye ngenda kwogera kuba bajjirayo ddala ekyo kye wayogera kye bakubisa kyennyini. Tugambe ne kireetedde obuzibu abaana bano baagala nnyo ffeemu y'amangu. Okwagala okukola hit kibi nze ndowooza bakole ennyimba nnungi naye buli lwojjanga olooza njala hit ne bwe nva wano kati mu dakiika 2 nsobola okuba ne hit ne bagamba Mesarch alukubye ngeno bwe bavuma ne bagaya byuki omusajja omukulu naye nga lukoze eki nga hit nina tutuka enjanga ensi yonna eyogera nange kati ekyo si kye kikulu kola luyimba lulungi oba lutunze nnyo oba telutunze nnyo kuba si buli luyimba nti lulina okutunda ennyo ffe tuyimbye nnyingi ze mumanyi nnyingi ennungi ezitunze nnyo naye waliwo neze mumanyi eziri wakati awo naye nga nazo nnungi bwe ndujjayo luyimba nalwo luyimba luki nalwo luyimba lulungi era lulina kye lugamba abantu baako kyogamba abantu toyimba bikwatako gwe nga gwe yimba ebikwata ku bantu naye nga abakola ebirungi mbasiima kubeera weebali abayimbira ddala ebintu nga birungi ddala n'ogamba waawo. Alien Skin olinga gwe omwasi abasinga okunyumirwa nnyimba za Alien Skin papa. Alien Skin oyo mwagala nnyo. Kyaki kusinga okwagaza Alien Skin? Alien Skin okusooka nga sinadda ku bunafu bwe. Alien Skin bw'otunuulira IQ ye mugezi. Alien Skin ye muntu gw'obuuza ekibuuzo ng'okimubuuzizza bw'oti ogenda okimulumusuulemu
omukubise n'afuna bwakivaamu bw'ati n'akikuddiza n'akikulekera n'akuleka mu bbanga. Abantu batono nnyo abasobola okumentaininga bannamawulire nga bababuuza ebibuuzo, era abamu olabamu batomeza nnyo nti nange oyinza ova eri n'ontomeza wadde nkiruddemu waliwo osobola ova eri n'ontomeza ngenda okujugira nga tokateekamu ako okitegedde. Kati Iron Skin, a boy from nowhere, atalina history wa music gwe tugamba nti nno yatandikira wano na wano, naye okuba nti azze n'aba nga ate asobola okuhandolinga media, okitegedde, alina n'ebintu byayogera bye mbasiwulirangako n'enseka. Kati ate ekirala kye musiimako lwakigamba nti mukwano mwagala, Iron Skin tawemula mu mbeera ye ey'obuyaaye gye bagamba nti nno muyaaye kibanda wuuyo, ne bwe bamubuuza ku by'abakazi ogenda okulaba nga shying away from it, gaga ekitegedde aga saagala nze bakazi, nze njagala bayaaye, njagala muyaaye, njagala mukazi muyaaye nga bayaaye, akubuzaabuza akwejjeko ove ku ekyo ekintu. Tawemula naye ng'olaba abantu ababuvunaanyizibwa, olaba abantu olowooza nti nno omuntu mukulu ng'ate bo bawemula. Kati obunafu bwe nga bwali nti nno musajja wa ghetto, abadde mu ghetto musajja wattu gy'avudde kyemeza, buli kimu kibadde kyakulwanira. Kakati eyo karakita eyo just yeetaaga omukwata obulungi, si kumunyola lwa mukono, kumunyola mukono ku sseeno lwa mpaka, nedda, just kumugamba nti wano nno wozze nti tulya nsujju. Okitegedde, bwe tulya ensujju ne tunywerako amazzi, najja ng'akiyingiramu pola nti wano balya nsujju, era ogenda okulaba ng'akoze eki. Kuba kati era omulaba luli bwe yajjira nga alina byayambala n'ayambala ati ng'olaba kibanda akakola nga tekamuva mu ttama. Kati bw'omulaba olikola nga omusajja ayambalidde ddala bulungi, ali ku stage omulaba zenga ero star. Abantu omuntu agenda reforminga, so being nti na inspiringa abaana abo abali mu ghetto abalaga nti nno osobola okuva mu nfuufu, osobola okuva mu vvu n'ofuuka omuntu. Nsaba tumukwate mpola tumuzze ku bbali omugaye nti alien kano si kalungi tebakakola, nakano si kalungi tebakakola. Kati tuleme kukigira lwa mpaka, olw'empaka tubanga abamulemesa. Nkunyonyodde ne gamba Iron Skin mwana akulidde mu ghetto, kyemeza, akuze talina maama talina taata, ye breadwinner, buli kintu kyonna. Kati wajja eno yajjakokko wano ku papaazi nambuuzaako oli otya nze gyebaleko, ne mutunuulira mpola ebyange bya mpola, ne mulaba ninga okay kale mpola. So atalina kye yakola kikyamu, wabula nga bw'olaba omuntu bambi just get youth, okitegeera. Mugezi alimu ekintu ekyetaaga okuliisa kikule, ng'oggyeko kino ekyokungulu kye tulaba, alina ekyetaaga okuliisa kikule ekyo abazungu kye batusinga bamanyi okuzuula. Kati oyo bw'omukwata, singa tubadde mu nsi ziri ezirina bamanagers abalungi abasobola okumanaginga omuntu, oyo mumukwata ne mumugjamu eri karakita eri, kubanga alaze nti nayina ekimulimu munda ekyetaaga okuliwako ebigimusa kimere kikule. Okitegedde wewe nti abatuloga mufunayo akadde ne mutukeberako. Yakukubira lenye oyo mwana muveeko, abatuloga mufunayo bodde ne mutuchekingako n'olabo bana sirana twafa baje tuli kwega omwana muyitirivu oyo. Nsaba tumuwa omukisa, tumukwate mpola tetumujajinga nnyo, asobola okutereera. Ebintu byoyimbe biwetaga okwongeramu amaanyi, ate oli n'avaayo n'amugamba gwani angamba okwongeramu amaanyi nga nawe tokyusa mu style yo gye watandikirako kapaapala gyokyayimbiramu eddoboozi eryo. Nze ndowooza nti nno olumu waliwo abali wakati awo, sijaga nti ggwe naye kale bayinza okuba kale nga balinga ggwe, kale ng'ayinza okijja eno n'agamba Mesarch gundi agambye bw'ati, akugambye bw'ati ne bw'ati. Kakati nange olw'okuba olumu nsanze siwulidde oli kyagamba ne gaŋŋamba atya, lwaki agira bw'ati ne bw'ati. Kati nga sifunye budde buwulira nsonga oba oli awo kw'analayizinga ekituufu kye ekyabaddewo. Nze kye mbasaba bato bange bombi bayimbi balungi b'amaanyi abasobola okukwata industry eno, kubanga ffe twakendeezaamu twakendeezaamu betwagala tuyimbira ku peesi yaffe.
kati be bamu abali mu kulidinga industry nze ate I know they are friends. Those guys are friends. Nga beerangidde Palaso nga yalangidde nnyo mukulu oli lutalo. Those guys are friends. Singa wanaavaawo bagyongeremu omuliro, driver gyongere omuliro. Bwana tebaliiwo, those guys are friends. Era tusaba Katonda olunaku lumu I know banaasisinkana babiri. Ne bamala basinkana kati kusaawe ne bamala basinkana babiri. Buli omu ayinza okutunulira munne n'aseka. Nze kyekirowoozo kyange ky'ovola nti ekintu ekyo sinnaba mweraliikirivu ku kyo. Ate bombi basajja bategeevu. Bombi basajja bategeevu era bajja kukima. Tukibalekere bakimale. Njozaayoza ne sekuyozaayoza. Ekintu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekyokwatula erinnya lyo n'agamba nti Mesarch Ssemakula. Ekyo kyokka ago makulu ameerere. Ku ssaawa eno beene ava kuwatula agaye nti Palaso. Kitegeeza nti emirimu gyo mirungi. Bwe ntyo wensaba muto wange Palaso. Kakati awo Ssaabasajja aba akuwadde nga akuwadde kasabbuuni, akuwadde n'ekyangwe, akuwadde na buli kintu kyonna ayala kulaba ng'otukula. Okitegedde era nkuyozaayoza awo oli otandise layini. Tomanya olunaku lusobola okukya n'agamba nti Palaso musiimi. Nga we yakusiima. Tomanya lusobola okukya n'agamba nti Palaso mukoze eki? Bw'obanga erinnya ali atudde leero nga n'asituka ne ku ntebe nakwata mu ngalo. Fe abamanyi kyekitegeeza Palaso egyo nno mikisa leero. Zaayoza muto wange Palaso webale Ssaabasajja kwatula linnya, webale kukola music omulungi era tolekera awo era beera mu ekyo weekuumire ddala ng'omusajja ow'ekitiibwa kyekisinga obukulu kyekisanyusa Kabaka talina byatwagalako birala. Ayagala kutulaba nga tuli mu layini nnungi nga tulina empisa ng'Obuganda tubu representinga bulungi.